olwo lwe lunaku Masaba Faustin lwe yasembayo okubeera ng'alabikira ku kitebe ekya National Unity Platform okubanga alabikako eri ab'enganda ze mikwano gye ne bannankyukakyuka bonna lwero lunaku era ke katambyako koolaba lwe yasembayo okubeera ng'alabikako mu bantu era olwavaawo abantu tebaddamu kumulabako ensi yatandika okwebuuza ab'enganda mikwano gya Masaba n'abantu ab'enjawulo batandika okwebuuza omwana w'abandi yabuliddewa kyekigenda mu maaso ku Masaba Media Channels oba ku Masaba Faustin kyekifaananyi kino kyolaba. Masaba Faustin lwe yajja ku kitebe lwaliyo function yemu egenda maaso n'asisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu president we n'abanga yalabikanga mu katambi k'ekifaananyi ekyo kyolabaawo kenjagala okubanga nkuwa yalabikanga eyali ayina ebigambo ebimu byamusibirira yalabikanga ayina obugambo obutonotono bwe yali amusibirira bw'otunuulira akavidiyo ako keeko kenjagadde okubanga nkulaga engeri gye yasembayo okubanga alabikako era awo Robert Kyagulanyi Ssentamu akulaga nti yayina obugambogambo obutonotono bwamugamba naye era nga njagala okutegeeza nti lwe lunaku lwe yasembayo okubeera ng'alabika Masaba Faustin ono gwe twogerako abasinga obungi gwe mumanyi nga Masaba Media Channels. Masaba ono twogera olunaku olwaleero tannaba kubeera ng'alabikako kati Masaba ono yawambibwa atya? Kigambibwa mbu Masaba ono abasajja bagezaako okubeera nga bamufuna endowooza ne kirema enteekateeka ne ziba nga ziggwa butaka olw'ensonga ezitali zimu nga waliwo ne yavayo n'atugamba omu ku mikwano gye yavayo n'ategeeza ensi nti Masaba bwe yali ava mu ggwanga erya Kata nga yakajja mu ggwanga erya Uganda nga yakakomawo ku butaka jjukira yabadde awangalira Kata wabula yali akomyewo okukoma Uganda e Kampala kubeera ng'akwasaganya emirimu n'okubeera ng'alaba ku b'enganda nti bwe yakomawo essimu ye baagibba ng'ayina gy'alaze yali ayina entambula z'atambudde essimu ye emanyiddwa nebbibwa eyo essimu n'evaako. Masaba ono n'afuna layini endala oba n'afuna essimu endala gye yali ng'atandise okukwasaganyizaako ensonga eza struggle n'ensonga n'emirimu gye emirala egya bulijjo. Bangi baamulabako Masaba ono ng'agezaako okuba ng'asibulula abasiraamu otubeeredde mu kisiibaawe mabega. Masaba ono ebiseera bingi yavangayo nnyo n'abeera ng'akola activities ez'enjawulo ng'agenda mu bantu ng'oggyeko ebyokubeera buloga ng'oggyeko ebyokwogera ku nkyukakyuka wabula yalabika nnyo ng'agendako ne mu bantu okubeera ng'atuuka ku ground okuba ng'ayogerako n'abantu mu nsonga ezimu. Kati njagala okujjukiza nti abasinga obungi balinga abakyerabidde nti Masaba tannalabika. Njagala obategeeza oba okubajjukiza Masaba Faustin abangi gwe bamanyi nga Masaba Media Channels akyabulidde ddala teri amanyi mayitirege teri amanyiwa gye yatwalibwa newankubadde nga bangi balinga abagezaako okuba nga beerabira omusajja ono munnankyukakyuka Masaba Faustin. Kati wulira njagala nkujjukizeeko engeri gye yawambibwamu nga bwe nkugambye. Kigambibwa mbu abagezaako okunoonya Masaba nga bakuba ku ssimu ze baatuka ekiseera ne bakkiriza nti omuntu ono tetugenda kumufuna ne basala amagezi ne bakwata baganda be oba mikwano gye oba abamu ku b'enganda ze ne babawambira mu kifo ekimu mu kibuga Kampala ne babateeka ku gun point oba ne babateeka mu mbeera kye bayita ne babateeka at ransom nti tetugenda kubata nga temutuleetedde muntu ono. Kati nga muyina okuyiiya ennyo oba bano be bakwata nga babalagidde okuyiiya engeri gye bayinza okuyitamu Masaba ono ajje wa we bali ng'olwo babatadde we babatadde nabo wennyini weebali nga bakugamba nga we banakugamba nti muyite mukubire essimu mugambe nti waliwo obuzibuzibu oba waliwo kyenkwagaza jangu wano katikati. Masaba musajja wattu nga naye alinnya oba boda oba yalinnya boda entambula yona gye yakozesa ng'atuuka ku abo bennyininyini abaali bakubye essimu. Jjukira ojja kulaba essimu nga wa Luganda lwe yakubye togenda gigaana gikwata tojja gibuusabuusa nnyo era bw'atyo musajja wattu n'akwata ekkubo n'abeera ng'agenda asisinkane oyo yali amukubidde essimu nti nkwagala. Bwe yatuuka bali olwo ne balyoka babata ne babeera ng'ate ye gwe bakwata era bwe yatuuka awo Masaba ke kali akaddeke akaasembayo okubeera ng'alabikako mu maaso g'Abannayuganda. Bangi bavuddeyo nga babanja Masaba ne bannankyukakyuka n'abaana ab'ekibiina ekya National Unity Platform abalala abawambibwa. Lisiti eyo wadde mbadde nga ngikusomera naye ngenda kubanga nnyongera okuddamu gikusomera gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Mpozi gwatanaba kuba ng'osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna ngenda kukutwalako ne ku mukutu gwaffe ogwa Facebook bw'oba tonaba kuba ng'ogugoberera naye ojja tusangayo. Gendayo teekamu Red Zone TV goberera omukutu ogwo ate obeere ng'otambula naffe ku buli sayidi eno tugakuweerayo ate ne tudda ne ku sayidi eri ya Facebook ne tuba nga ate tukuweerayo ensonga ez'enjawulo. Masaba Faustin abangi gwe bamanyi nga Masaba Media Channels yawambibwa nkugambye kati tugenda mu weeks 2
tuli mu kuyingira weeks 2 nga Masaba ono awambiddwa era nkulaza akatambi ako kenjagala okubanga nziramu okulaga otegeere Masaba butya bwe yasembayo okubanga alabika yali ku kitebe kya National Unity Platform ate nga siyo nasoose okubanga awambibwa era si yasembyeyo. Bannayuganda bangi bazze babulawo mu ngeri etategerekeka era ebigambo bingi bizze byogerebwa kakati ng'ono ye Masaba Media Channels alabika nga y'omu ku bannakibiina ekya National Unity Platform abakyasembyeyo okubeera nga ate babuzibwawo. Kati noono bangi bazze mu inbox yaffe nga batugamba Masaba ono ki ekigenda mu maaso, naffe ne tusalawo katujje tukuwe ekyo kye tumanyiiko ekitono ekitegerekekako kyenjagala ate okubeera nga nkuwa naawe ali ku mukutu guno gwa Red Zone TV obeere nga obifuna bulungi nnyo. Nakugambye akatambi ako kalaga Masaba olunaku lwe yasembayo okulabikako ku kitebe ekya National Unity Platform waliyo function emu eyali gena maaso era awo we yali asisinkanidde omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform era mu katambi ako oketegereza yalabikanga eyali ayina akaboozi kamunyumiza oba amagezi gamuwa oba obugambo bwamusibirira ng'akimanyi nti ono mulwanyi munnaffe nnyo era ayimiridde nnyo ku mukutu guno gwa social media okubeera nga asabula obanga alabisa gavumenti eno obanga naye yengeri gyalwanamu struggle nga omanyi ba bloga bangi bannabyabufuzi bangi n'abantu abalala bangi abenyigidde mu kaweefube okubeera nga balwanirira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kati Masaba Media Channels oba Masaba Faustin ono yeejije agikwasaganyiza ku social media nga bloga ow'ekibiina ekya National Unity Platform ate abamu bayinza okitwala nga munnamawulire ow'ekibiina era ekya National Unity Platform. Kati musajja wattu yatannaba kubanga alabikako. Message zizze wano nga nyingi nnyo eziraga Free Masaba hashtag ziteereddwayo era bantegeezezza wano nti buli muntu yenna nga munankyukakyuka, buli muntu yenna nga akkiririza mu nkyukakyuka, buli muntu yenna nga akkiririza mu kibiina ekya National Unity Platform People Power n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, genda ku mukutu gwo oba gwa Facebook, genda ku mukutu gwo oba gwa Twitter, genda ku mukutu gwo oba gwa Instagram oteekeyo Free Masaba ku buno obudde kubanga ye munnankyukakyuka akyasembyeyo okubeera nga ate awambibwa. Twebaza baganda baffe abakolera ku mikutu egy'enjawulo awaliyo omuganda waffe akolera ku mukutu gwa Two of Us ono naye yavaayokko n'ayogera ku nsonga eno eya Masaba okuba nti yawambibwa. Waliyo abantu nga Sama Uganda ono avuddeyo nnyo n'abeera nga ate akola zilive ez'enjawulo, akola posts ez'enjawulo ng'abanja Masaba Media Channels. Anyinza okuba nga nkonako ne ku bantu nga Nowa Mutwe onazze nga naye y'omu ku mikwano gye egya Masaba Media Channels era okuva Masaba we yawambibwa ono ye muntu eyasooka. Nowa Mutwe ye yasookera ddala okubeera nga ajja ategeeza ensi nti bannange Masaba yawambiddwa. Ne bannankyukakyuka bangi nnyo, ba bloggers bangi nnyo, bannamawulire bangi nnyo bavuddeyo nga bavumirira ekikolwa kino ekyokubeera nti abantu bawambibwa bwe batyo. Naddala Masaba ono ku mulundi guno nti yakyali mu buwambe, embeera bwetyo bwetambula. Webale kubanga okyagoberera omukutu guno gwa Red Zone TV, njagala tuwuliziganye mu updates eziddako. Kankuweeko kano kanyomero owulire abukuba waliwo ababadde beebuuza Masaba yaani. Kansooke nkuwe ku bigambo bino obiwulirize osanga ojja kutegeera Masaba omulimu gw'abadde akola gw'abadde tamumanyi n'engeri gy'abadde alabisaamu n'engeri ebigambo gy'abadde abyogeramu. Njagala mbikulekere then nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kikole kirira nsawulaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Ebbiliyoni y'essente n'owulira nti Yoweri Kaguta Museveni essaati gy'ayambala buli lunaku essaati egy'omulabamu ya miliyoni ya ssente. Kyokka ng'ezo ssente tatunda nteeze, egundi, ekisozi, tatunda property ye, wabula ze ssente ze babakamulamu Abannayuganda, abasuubuzi, abatembeya, abavuzi ba boda, abavuzi ba taxi, mu bakadaama, basekadaama, abali mu informal sector. Kubanga ezo ssente ziva mu mmwe. Gavumenti zonna zidipendinga kufa abantu ba wansi. Gavumenti without people tesobola kubeerawo. So kino kikulage nti teweteri muntu agenda kufosinga time egenda kutuuka nga struggle gwoje enyigiramu. Kati olwaleero osobola okera ku machano ganti Bobi Wine lwaki alagidde abasuubuzi baggale w'amaduuka. Twawuliddeko abavuga narrative eyo. Ekintu kino kiri mu opposition. Mulekeraawo okulowoozesa abantu nti abantu abasigadde abali mu ggwanga tebategeera, opposition yokka yeetegeera. Omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yayogera statement, oyo omusajja mutuufu, is a prophet. Era nze neewuunya abantu. Bobi Wine oyo Kyagulanyi Ssentamu president
ayina ensonga z'ayogera naye nga bw'oba toli mugezi toyinza zitegeera. Yabagamba abantu mugenda kiwulira. Kati gwe olwaleero wa bodaboda teweeyibaala n'okuba gudiikudde. Weekaabire kubanga wenjogerera amafuta gagenda litegenda mu nnusu kakaaga. Owa taxi weekaabire kubanga abasajja balina ne pulaani ey'okumakinga sure nti taxi teziyingira kibuga. Mu pulaani zaabwe ze bateekateeka taxi ezizo zonna mu bbanga eritali lyawala temugenda kukkirizibwa kuyingira Kampala. Mugenda kukoma bbali wa Kampala. Boda nammwe baleeta enteekateeka yammwe. Basooka batembeyi abali mu maduuka ne mukuba gudiikudde nga muwoza kimu babadde batulondoonera bakasitoma badde tebajja ne mutamanya nti omutembeyi ne bwankubadde atembeya naye ayina omusolo ogumugibwako omutono ogukendeeza akatono ku musolo gw'osasula ng'oli mu kizimbe. Kaakati bwe baali bagoba abatembeyi mwayina kiri ekigamba nti when they came for the Jews I was not interested because I was not a Jew. When they came for the businessmen I was not interested because I'm not a businessman. When they came for the farmers I was not interested because I was not a farmer. When they came for me there was nobody to fight for me. Tetulinda kutuuka awo. Olwaleero bw'olaba abasuubuzi nga beekalakaasa gwe omusomesa tokuba gudiikudde, gwe owa poliisi tokuba gudiikudde, owa booda wabula nammwe muyina kunoonya strategy egamba nti naffe tutadde ebikola wansi tubeera tutya mu nsi nga lita y'amafuta eri ku nnusu kakaaga. Mujjukire buli amafuta we geeyongera factors production yeeyongera okuba expensive. Olwaleero fuel is a fact of production. Oyinza okuwulira nusu 100 tibakyongedde ku mafuta. Oli najja n'akusiigira ekifaananyi nti 10 kyokka. Let me tell you ne bweba nusu emu n'ogyongera ku mafuta it affects all the factors of production. Olwaleero bw'okwata ku kikuubo oba business community oba okutte ku economy y'eggwanga bannayuganda twejjemu eyo endowooza siri mu byabufuzi kubanga that is a very stupid statement. Eyo statement ya kisiru. Omanyi lwaki? Every human being is political. Politics tekitegeeza kujja kwogeranga bwenjogera. Politics affects every service that a human being has to face. Olwaleero teri businessman yakungiddwa mu nnabyabufuzi. Emisolo gituuse ne gibatuuka wano. Ne bajjukira nti bulijjo kye twogera nti politics is too serious to be left to politicians. Because if you don't get involved in politics, other people are going to make for you policies that are going to affect you. Tekyetaaga logic, you don't need to be taken to school to know that. Teweetaaga luzungu lungi. Politics affects the way you live. Politics affects the kind of job you're supposed to do. Politics affects the kind of business you're supposed to do. Politics affects the kind of education system that you need to take your children to. Politics determines the future of the next generation. If you have poor leaders who don't have a vision for this next generation, we are going to end up nga fenna tuliawo. Olwaleero tufeesinga gino emisolo. These policies were made by politicians that you send to represent you. Kati ongamba oti anti gwe toli politician. If you don't get involved in politics, this is the mistake gyentera okuwulira abantu nga bagamba nti tubaleke bakole bye baagala. Muganda wange kankubuulire, buli lwowo omuntu kye bayita open check oba okutta omuguwa n'ogweteeka mu bulago, kubanga agenda kufuga obumbula, at least olwanako
gwe bw'okeera ku makya n'ogamba nti nze politics namuvaako okyogeza butamanya until the problem finds you, until you are caught up in a situation nga government eyandibadde kuwa services ate yeekunyigiriza. Olwaleero opposition